Empaka zino zakutandika omwezi ogujja ogwa Novemba nga zakumalina ku 5 okuva nga 2 okutuuka nga 7 erugogo ng'ogyeko abazannyi bano okuli champion w'empaka zino omwaka gwa 2022 David Olinga, Duncan Mugabe, Boris Anguma ne Peter Ira. Abazannyi abalala abasuubira okwetaba mu mpaka zino bakuva mu mawanga okuli Kenya, Burundi, Tanzania ne Rwanda. Ssentebe w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa Ttena mu ggwanga Cedric Babu asuubira nti empaka zino zakubbulula omutindo gwa Ttena mu ggwanga ogubadde guddiridde. Duncan Mugabe, David Olinga, Boris, some of the younger players who are here, and some of the good players from Kenya and Rwanda as well, and Burundi. So let's see what happens. You know, we can't control how good a match is, but we can create the platform. Empaka zino zasemba okuteekebwa mu mwaka gwa 2013 ng'omugenzi Jean Claude Gasigwa okuva mu ggwanga lya Rwanda ye yaziwangula ng'omwaka oguwedde tezaaliyo olw'ebbula ly'ensimbi. Omuwanguzi mu mutendera gw'abasajja waakuweebwa $8 nga muzaano bwe bukadde 2,900 ng'ate mu bakazi omuwanguzi waakuweebwa $6 nga muzaawano bwe bukadde 2,19.